Black hole bye ku bintu ebiri fascinating oba devastating mu space ng'enemira buli kintu kyonna ekigezaako gisemberera oba ekigisemberera nene wakubadde tumanyi black hole ng'ekintu ekyewunyisa mu space kati watya nkugambye tulinayo ekintu ekirala ekiri devastating oba ekiri fascinating mu space ekimanyiddwa ennyo nga white hole. Katolooza ki ekyandibaddewo singa white hole ne black hole ziba zisinkanye nga zirina okulwana? Yolowooza luno olutalo lwennyini lwandisobodde obbaawo luli wakati wa black hole ne white hole? Yolowooza singa lwandibaddewo yani yandiwangudde? Kati yo black hole tukimanyi bulungi naye white hole kyo kyeki? Kati kino bye byandibaddewo singa white hole esisingaganyeko ne black hole nga zirina olwana. Kati tuula nkunnyonnyoli anti olukwa personal take. Before nga tetunayolekera luno olutalo katusooke tutegeere buli manja opponent waffe agenda mu luno olutalo galiwa. Kati eno black hole nga tuli familia nayo batugimanyidde olw'okuba tuwulidde abantu bangi nga bagyogerako. Ye amaanyi gaayo gali mu kubanga esaakinga oba emira buli kintu ekigezaako gisemberera. Tino we kiba kitangaala tekisobola giwona. Kati eno ye white hole. White hole amaanyi gaayo gali mu kuba releasinga energy oba ejectinga buli kintu kyeyina munda waayo nenga temira kintu kyonna. Kati nga tumaze otegeera buli maanyi ga opponent waffe we gali kati olekere okuba nga tutegeera white hole ebigikwatako ebirala kwayo black hole tuli familia nayo. Kati mu luno olutalo kisuubirizibwa nti white hole yeyina experience y'amaanyi olw'okuba kigitwalidde ebbanga ddene ng'eri mu space omwo ng'etambula ng'eroamingira omwo nti eno white hole kigitwalidde ebbanga ddene ng'eri mu space ng'etambulira ddala negenda maaso n'okuba ng'ereleasinga energy gweyina munda n'ebyo ebintu bibadde ina munda paka le olwaleero weetuuse. Tikisuubirizibwa nti before nga white hole tenafuuka white hole yasooka kuba black hole era n'emira ebintu bingi before nga tenagifuuka. Kati nga black hole zino eziriwo obudde buno kisuubirizibwa nti mu million years to come zijjafuukira ddala white hole zigende maaso n'okuba nga ziriliizinga buli kintu kye zaasobola omumira nga zikyali mu black hole. Kati ekizibu ekiriwo nti black hole bwefuuka white hole tekigitwalira bbanga ddene ng'ekyali mu stage ya white hole, so kiba kirina okuba nga tutwala obudde bw'amangu white hole esobole osisinkana black hole esobole obba nga zirwanagana. Ne kati amaanyi ga black hole kinkana gegamu naga white hole kuba ebeera releasing eyo energy oba buli kintu kyeyagenda maaso n'okuba ng'emiranga ekyali mu stage ya black hole egireleasingira ku speed of light. Era wano nga twekkanya mu luno olutalo twanditutte white hole okuba nga veteran fighter oba kitwandiise nazirwanako. Kati tugenda laba ow'amaanyi bwe wa experience gyeyina egenda muyamba etya mu luno olutalo. Oluvannyuma lw'emyaka emingi nga black hole ne white hole ziroamingira mu space olunaku olwaleero zeeguddeko nga zibatolinze oba ziwangudde planets, asteroids wamu n'emmunyeenye. Olunaku olwaleero zeeguddeko nga kyenkana buli emu erina amaanyi genkanaagana ne ginne waayo. Ne kati muno mweno battle black hole erina advantage y'amaanyi nti olw'okuba nti energy oba matter white hole gwereleasinga black hole gwemira nemukozesa ng'amafuta nesobola okufunira ddala amaanyi agagimira eggwewo. Era kati wano white hole bagenda gimira era naye egezaako resistinga kyetamanyi nti energy gwereleasinga yeefuuka ng'amafuta ga black hole. Kati twekkanya nti wadde basobodde osurvivinga buno opponents obutono bwe badde esangira ddala olunaku olwaleero egudde kuwase opponent ow'amaanyi gwetasobola wadde okuwangula. Era twekkanya nti white hole baligimira naye bagimira mpola mpola singa bulijjo bwe bamira buno obuntu obutono olw'okuba nti yo white hole nnene tebajja gimirira mu katikitiko oba mu seconds ntono nnyo era kijja twala like 1000 years emyaka 1000 n'okudda waggulu olw'okuba nti black hole esobola omira white hole n'egimalawo. Naye twekkanya nti buli gyekoma ogimira gyekoma ofuuka supermassive oba gyekoma ofuna amaanyi agagisobozesa ogimira etuukire ddala n'okuggwawo. Kati bamize white hole era eweddewo era twekkanya black hole yaffe efuukidde ddala nnene era kyenkana yeekananga Messier 87 ng'erina 38 billion kilometers across nga kino tukituuka tukitwalenga 300 million times planet earth enensi gye tubeerako ng'eneeba nnene nnyo. Era kati olutalo singa luba luweddewo wakati wa black hole ne white hole tuba tujja funamu supermassive black hole ng'eroamingira mu universe yaffe. Ne kati ekibuzo ekidda gy'oli gwe wandisuubidde nti eno singa beesemberedde solar system yaffe oba neesembera planet earth twandisobodde osurvivinga humanity yandisobodde owonawo. Kati ekibuzo ekidda gy'oli gwe abadde atugoberera golowooza omuntu singa abagudde ku black hole olowooza ki ekiyinza obbaawo? Nga bulijjo answer tuziteeka mu comment section ate full video tuyisanga ku YouTube obadde kwa Alpha Solonitech tuyisangeyo mu
addako.